Bana betugambye nti omuntu ajja kujja taata banga alinnyako olaba ssebo omuntu mwami musajja kujja alinnyo linnyako mpola obulamu bw'omuntu omuntu ajja kubaawa wakugambe abatamiivu okiraba ndowooza kasasiro gaana abantu abaleeta kasasiro mwami musingaana abantu abaleeta kasasiro yegenda kukolwa nanyiniyo yino eno yajjulayo eno yajjula ekusima eno oyite abapangisaabo bajjeko engoye ezo banagenda wa musawo lwali taata nzijuvu ogirabyeko bajjeko engoye ezo bagiyiwe amabati go bagenda gajjako genda kwogera naye anti wulira osobola okujja wano anti kati ajjako erima olwedde erinzijuvu eno bagijjewo ate banagenda muze nalabyewo toyo tugiwe musawo nsooka otunuulire obukyafu obuli awo musaba muwe nnaku ati kati olaba wetulagirekawo era ne bana abakozi enegina sigala ng'ereeta nuisance wane nze bwendinja mulaba musawo kyoyo eno musawo nze ndese nga ngamba toyo ate bagendebwa kubanga ate bagenda kati kanjiwe fesi njiwe fesi zitekerekawo ate kati bali banagenda bajja kupamana abatamiivu bagambe abatamiivu bagundi olwali banapama abatamiivu nga bagamba nti toyo abasawo bagiye bapangisa be bakikoze eki ate gasibe mukami naye mbadde nsaba busabi bubukakamu muntaasi najja naye buzibu bw'essente okugisima nga mumanyi sente era bwe nafunye sente nensima toyo eyo kakati ennaku zino mbadde nkyanoonya bubuloka era buloka nabwokiriza nabumaliriza naye mbadde nteekateeka okukola ki abapangisa ensasula yabwe enzibu nnyo oli nakuwa emitwalo ebiri ati nakugenda babanga nabo bakutawaanya okiwulidde bw'otebereza okugenda bawaabira olina okuteekamu sente ate tebwebawulira nti obawaabidde nga badduka gwesigala mu bbanga erinnya eryange ezimusi walisinga naye nkeno ngenda kukola kyonna ekisoboka wakiri okwewola sente nsobole okulabika nti maliriza basawo kimwetaaga mbawa obukakafu anti obukakafu kyengenda okukola abapangisa ngenda bateeka mu mateeka kubanga amateeka galina okukola mbagobe bagende nsobole okufuna abanampa sente saagala bakube toyi bakwadde wiiki emu
nsaba okole toyi saagala abasawo bagende ogaya nti ate VH yaleese abantu bakuba toyi obubi bubeere wano saagala era nkweyimiridde mukama wange kola toyi eno abapangisa bajjeeko ssente kubanga ennyumba babadde bagenda ziggala ku lw'obungi bw'ekitundu nange VH nti ndi mutuuze oli mwami mukadde saagala ate abantu bunywano ka bukyafu ate tukusibe n'olwekyo nsaba otuukirize nga nze VH nkweyimiridde otuukirize mu wiiki emu zimba toyi kuba omuntu ajja kugwamu tolina ssente zigenda muli neerese inspector nemulajanya nti Lukwango obukyafu bungi nebazaayese inspector n'abasawo basaabu kawunti abakulembeddwa musawo maaka okujja Lukwango okutereeza obuyonjo kuba abantu baffe babadde bagenda kufa obukyafu n'ekyo tuli wano nga twagala okutereeza omukutu okuva ku toyizi n'ebbiri oba ku nnyumba zino ebbiri omukutu ne gukka omwala gugenda kulwaza abantu oguli mu kikuubo Lukwanga nsaba abasawo bano bave wano nga bamaze okutusalira amagezi omukutu guno gukoleddwa kutya okulaba nga tufuna kolera mu Lukwanga bwe ntuukirira abatuuze n'abatuuze omukutu bagukooye naye abatuuze b'omu Lukwanga batya okwogera ku bantu ate nga bwe badde eri bebeemulugunya ne bagamba nti tetukola mulimu gwaffe nga ffe abasawo bajjukira nze ndi VH Debora n'ekyo n'abatuuze b'omu Lukwanga nsaba musitukire wamu naddala mu nti ndakyebeese mu kikuubo musitukire wamu kyeyamaanyi asituke wamu n'akakiiko ke n'abatuuze bonna ab'enti ndakyebeese mu kikuubo tulwanyise omwala oguva waggulu ne gukka wansi paka ewa vayisi kubanga bayiyewo ettaka guganye twagala abasawo bave wano nga batusalidde amagezi olwaleero erinnya lyange nze Debora Nakamya VH coordinator wa Sosaabu County nga somoza bakonsangiddwa mu kitundu muno ensonga eri emu essaawa yali obukyafu nabukoowa kuba gye mbadde wonna mbadde sini mu bukyafu essaawa bwe mba ndidde ekintu kyange ekyokulya nga bakimpadde mba ngenda funa obuzibu enswera eva kuli ku mazzi neegwa ku ki ku mmere gye ndya olwo mba ngenda kukola ki basiikirawo buli kimu kyonna emmere bagifumbawo bafumba chapati ng'ezo zonna zibeerawo kati tugenda kukola tutya mukama wange bannayenze okulwana okwange nze nwana ankyawo akole ki ndi kumulamwa kyetuzaako essaawa leero kulongoosa omulanga gwa kasasiro njagala omulanga gwa kasasiro essaawa ya leero omuntu yenna yeeyita nti ki batuyambe oba baleeta mmotoka bagireete bagiteekewo ejjewo kasasiro mu Lukwanga kino nkyogera bwe nti era nzirayo emabega saagala nnyo kunyumirwa oli agende mu nnyumba ye ateekemu biiwe amuteekewa amuteeke mu kaveera amukanjuke ebweru no ki kye tuliko ekyo olwoba tutegeera tubalemu obwongo abantu lwaki tebategeera njatubala ekintu ekyamagezi ate kino essaawa yaleero nkyogedde oba onkyawo nkyawe oba nkyawa nkyawe aweeko temuli mu bantu tuli mu bantu wakati tunuulire entuumu yonna nga wejjudde bweti byonna byanaga biri wano balowooza nti essaawa yaleero wano omuntu asobola gamba nti ng'ajjewo ebintu bino ateekawo ennyumba takiteekawo ki lwaki ebintu bino bibeera wano bwe tunaayogera bajja gamba nti gundi ayogedde utafaayo ekibanda kidduse baaba akiridde amazzi emusulo oyo enyini oyo ow'enju ezigale kirungi akiridde omusulo kakati bwe bayoza engoye zaabwe emivumba nga bayiweena amazzi bagayiwa kiro negadda awo wemba okuyoola negalemagaawo nenaonogekanokunakulaba obusulo baguyiwa
nkugambye bayi ayiridde kibata kibadde n'abano nga kidduka kino bakigogodde eggulo nga bafa bakiridde musulo bakiridde ekyo yataddeko ne bakigogola bugogo ekibata kibadde kiri awo wange ku ttooyi emmanjwa nemulaba awo mambi nga yeggulira amazzi agasula aguyiye n'akiyiira kati wakiyiridde nekyekunkumula bambi nekidduka nga mwe abasawo mwandibadde mulaba tukole tutya omwala guno tubadde emazzi n'abatuuze eno ttooyi erina fuuti 5 yagwamu ente okiraba musawo Joshua lero gye nabagambanga twagijjako yagwamu ente ekizibu kye tusanze nti landiroodi w'ennyumba yono takwata musawo tugenda kwegamba totya ewange wewali takwata naye nga fuuti nga 5 nga 6 nga 7 ziri wano ente negwamu netuukamu nekola bweti nekuba ebifaananyi nembiweeza chairman ennyumba tugamba toyitigiibwemu kasasiro tetulaba nnyiniyo namba ye teriiko eri wano togenda yiiri ogiraba musawo ogiraba mujje mugirabe yiiri yiiriyo ogiraba yiino jangu olabe erinnya Serikol Twamama Wakiso Sub-County nga buli maka mu mateeka gaffe aga Public Health Act ng'ekyalo tulina okuba nga tulina buli nju ne kabuyonjo kaayo. Singa osangibwa nga tolina kabuyonjo, fine ezaffe eziri ku Sub-County mitwalo 10 ozisasula mu banka, so zigenda ku Sub-County account ngero zisasulira eyo ze fine zetukuwa. Wetukuwa fine tekitegeeza nti kiwedde, era olina okugenda mu maaso nozimba kabuyonjo. So ensonga eri ya nuisance waliwo bempadde nnaku 14 nga tulina okudda tubeeko nekyetukola nti singa balemereddwa okubaako nekyebakola tuba tulina okubateekamu LCC court naye baweese fine era baddemu bazimbire ddala nga ne kabuyonjo akabaddewo akajjuvu kakubiddwa ku ttaka. Leero tuzze kuwooninga kwekuwa nuisance notice. Nuisance notice kyekibaluwa ekiraga nti tukulabudde n'obuzibu bwotubulaze wali, ennaku tuzikuwadde tukulaze nekyokola, era oba togitegedde tutafutira kitegeeza ki. Ekyo yensonga abantu sisobola kuwa namba ntuufu naye at least approximately bayinza okuweramu abantu nga 30 oba 40 something like that. Kuba side eno abantu bali mu lugoteko futi 2 like that, space ebeera ntono ate omuntu taplaningira kifo kye bulungi, so nga ate singa kyali planned bulungi kisobola okubeera logirated bulungi. Abantu abasinga bwe baba bagenda okuzimba tebeebuuzaako. Ffe nga Sub-County tulina Sub-County engineer caretakinga zo Sub-County ezisinga tezina engineer, naye Sub-County yaffe Wakiso Sub-County yanjawulo muko erina Sub-County engineer nti engineer oyo balina okumwebuuzaako wano tukoze tutya tuzimbye tutya, ne ofisi yaffe y'abasawo abasinga tebatuukayo olumala okuwa omusolo ng'ajja akola byayagala. So nga ate ffe wetubeera ku ground tuba tumuwa advice, zimba wano, zimba wali, zimba woti ne bwoti. Waliyo esente ezisasulibwa nga za plan fee, kisinzira ku kizimbe ky'ozimba.